nga bwe nkugambye nti nze Abudala Musoke nsinzidde wano ku radio emu e Kampala ndi ku kizimbe kye bayita Prince Charles. Programu gy'oliko bagiyita ettendo eri omwagalwawo. Programu eno eba ya mukwano. Tulondayo essimu emu eba etuweereddwa omuntu oyo ali ku mutima gwo mu nsonga za laavu. Tuli ffenna? Kuba kwogera linnya lye bamuyita ani? Bamuyita Mwami Joseph. Wangi? Mwami Joseph. Bamuyita Mwami Joseph? Bw'aba si Joseph abeera ani wala waliwo amannya ag'enjawulo? Yoyo. Bamuyita Joseph abeera ludda wa? Sawa zino tali mu Uganda. Wali omulabye ku liiso oba tomulabangako? Tumulabangako. Sekijoba Maseruka oyogere ne mwana muwala go surprise nze bw'obanga yeggwe ng'oyogerako nnyo. Mbadde njagala kino kidde gy'oli nga daddy kiva we daddy katukuwe. Daddy kuba daddy esabilitidde kubambi daddy ali wano amaziga gamuyita n'akatambala bako obugambo asirise byamuwedde daddy bambi nkwekiridde bako obugambo bugamba mami bugambe daddy webali kubeera mulokole mami omutuufu butamuswaza bako obugambo kale obulala nga buva ku mutima wali eri nga Yesu we yatwagala ne bakkiriza ne bamukomerera ku musaala wadde omusumaali okumukwasigaza Piraato. Bako obugambo omugamba. Amiina naye agamba nti agenda kukulaga omukwano nga Yesu bwe yakola ku kijjulo Enakaperaumu. Agambye nti akwagala nnyo bambi, so olunaku olulungi obaka obwo buvudde wa ddati. Kale bambi Katonda kuume buli kimu kitambule bulungi.